tulina okukola kuba abayimbi b'amabanda g'omukwano badde nnina okujja ewa Kalifaaganaga wange kuba twatandika ffenna mu Memories of Good Life. Mbadde nnina okujja mbeerewo. Akavidiyo ki? Akavidiyo ako tubadde tukola anti nga 31 Mabanja family tugenda ira kubeera ku Serena Hotel. Akavidiyo ako tukakolera mugana ngeze kamera kubana yatulako omukwano ku Memories. Tugenda bulungi. Weewaawo obadde okyali kubanga tukiyita okubanga we refreshinga tuyina emabega kawo zetwalaba Robert Muteesa okuyisaamu empi ebyo bya AI bakubeera amatu banja ssente zaffe abantu banyumira bajja toyinza kira n'ogamba omuntu omutalina wadde n'ekikumi naye nga yali AI. Next question. Kyogamba wamuyisaamu empi teyali gwe teyali nze yali AI. Mubanja ssente nyingi nnyo naye bambi yandibadde ayogera nange bulungi n'aŋŋamba nti oba ninawo bweziti naye akamanyiro kaali kangi nnyo naye nga yali AI. Sagala nabyogerako kuba management yange yebikwasaganya. Yali AI teyali nze. Teyali nze yali AI. Kyenyinza okugamba nabirekedde management yange ne balooya bange tugenda kuba tukasimbagana mu kooti. Man eateth where he worketh. Toyinza kukera n'ogamba wizimaniza omutoyinaawo. At least ojja n'oŋŋamba mbu biri bwe biti naate tojja n'oŋŋamba mbu wanyamba ayambe ne ku balala bangi nnyo. Waliyo muganange Buchamani, waliyo bangi nnyo, waliyo Master Parrot, waliyo Gift of Kaddo. Yansaga nina amaanyi gange mukwano. Yannoonya nali neebase n'okwebaka. Nze maze emyaka giwera mingi okuva radio yafa nga sikola show. So bulijjo si gwe nninda. Nabadde nsobola n'okulinda paka emyaka 2. Kitegeera naye nga buli muntu yanyumirwamu abafaanizi baffe mwebale kujja. Buli muntu yanyumirwa natuuyana n'ennyimba ezimu nazisalako obudde buweddeyo. I need to get paid. Wizo kino kyakulekawa wafuna kyakuyigamu ki? Ekyokuyiga nze ndudde nga njega babitukozeewo. Omuntu woyimbira emyaka negiwera 2 mu industry ebyokuyiga oba obifunye bingi nnyo. Kati Antiisa mbu yagenze mu kyalo wenyimbira emyaka negiwera 2 nange omulogo omutuufu mba mumanyi. Era ebyo byayogera mbu agenze mu kyalo tugasisinkanye nange owange namukubidde. Yagadde kakukwasa Katonda yajja alimba bw'aba akwasa Katonda alina okuba nga akkiriza mu mazima. Toyinza kumalayo omuntu bw'otyo. Yankwasizza jjajja naye era jjajja omugwe yankwasizza nange yankolako. Ako wizo nga tuba tunatera okubanga kukuta. Mu contract yammwe ne mukulu Robert yali etya era contract nze tebinkwatako essaawa zino nabikwasiza lo family yange agenda gasimbagana ne Katende Advocates kuba byenjogera kati byonna biyinza okukozesebwa in the courts of law. Namukwasiza bakulu banne 24. Yenga akasente yekagamba wakakwatako $13 million. Kyolina okumanya twesange mu kooti baŋŋaanyi okubyogerako. Tetubiddamu siyinza kukikola kuleka bafaani bange jasi era omuntu wanyiiga osobola ebyo ebyatta rediyo disappointment. Kale singa ebyagamba mbu yanyamba yandinyambye nantwala mu rehab kale kuba kyandisinzeeko naye yanyongedde stress yanyongedde depression. Abantu bonna bamanja bandi yonna abayimbi bonna basula bakyabanja naye nga namukwasiza amateeka.
tebaba nyanze twesange mu kooti naye nga mbagalanya mwebale nina okugenda okunyumirwa lindako waloneke agambye mukyala wange ayambale mukyala wange abakuba nga talina nviiri ezo sandi mukwanye kuba owwe tetumulabangako tayinza kubanga alina omukyala afaanana ng'owange weetereze mukwano mukyala wange aludde nga abikola aludde nga ayambala enviiri ate ngenda mukola defamation yagambye za $2 million ng'ate zaali za 5